Ssaawa ziri 3 ez'enkya ya leero mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Ano ge mawulire okuva wano ku CBS FM Bulange Mengo ng'omusomi nze Wamala Balunabba. Gavumenti ya Amerika ng'eyita mu kitebe kyayo ekyakuna erabudde bannansi ba Amerika abasuubira okujja mu Uganda wamu n'abo ababeera mu Uganda nti babeere beegendereza nnyo olw'obumenyi bw'amateeka wamu n'obukyankalamu nti ebyeyongedde mu Uganda anti bulijjo kawuka kali kakulumye bw'okalengera okadduka. Amerika era erabudde bannansi baayo nti bajjukire nti Uganda yassa n'omukono ku tteeka eriwera omukwano ogw'ebikukujju omuli n'ebibonerezo ng'okubasiba amayisa n'okuwanikibwa ku kalabba nti kale bwe kityo babeere beegendereza nnyo bwe baba bakujja mu Uganda. Ekiwandiiko kya gavumenti ya Amerika kinnyonnyodde nti obumenyi bw'amateeka bukyase nnyo mu bibuga naddala Kampala n'Entebbe kwe kulabula bannansi ba Amerika nti ssaawa yonna babeere bulindaala kubanga poliisi yandiremererwa okwaŋŋanga embeera mu bwangu. Gavumenti ya Amerika era erabudde bannansi baayo abeenyigira mu mukwano ogw'ebikukujju nti bwe baba bazze kuno nti beewala okulaga ekyo kye bali eky'empisa ezo enzibu yadde okukolagana n'abantu abeenyigira mu mpisa ezo mu ngeri eyinza okubasuula mu katego kubanga bandimaliriza nga bagudde mu katego. Balabudde beegendereze nnyo nga bagenda mu bbanka ebifo ebisanyukirwamu naddala ebikuŋŋaaniramu abalambuzi abangi wamu n'ebirala nti nga bwe baba batambula basaanidde beegendereze nnyo. Wabula minisita owakuno ow'ensonga ez'omunda Meja Generali Severino Kahindo Tafiire bw'atuukiriddwa ku nsonga eno agambye nti ebyo ebyogeddwa gavumenti ya Amerika minisitule y'ensonga ez'omunda mu Uganda si erina okubyanukula birina kuwanukulwa minisitule endala so si eyo ey'ensonga ez'omunda. The Minister of America, no. The Minister of Foreign Affairs, no. The Minister of Tourism, no. So, Musanya Wamandu Jagazachi. As the Minister of Internal Affairs, Bagambi Travel Advisory. There's also Songaza Minister of Foreign Affairs. Songaza Mawanga Geweru, Siyange. No Murumo Gwange. What about B? Okutra Makomera? Okwata abantu abayingira wano mu butamu, okufulumya wali wano mu butamu, netakula wansiwa. Yadenga Minister General Severino Kahindo Tafiire yeebalamye okubaako ekitongole ekyatutegeeza ku nsonga eno. Naddala ensonga zino ezinokoddwayo gavumenti ya Amerika naye ng'ensonga zino ate zikwata ku nsonga ez'omunda ng'ate ye minisitule gy'akulembera. Minisita omubeezi ow'ensonga ez'ensi endala John Mulimba bw'atuukiriddwa agambye nti okulabula kwa gavumenti ya Amerika abadde yeetannaba kukutegeerako nga yeetaaga okusooka okukwetegereza alyoke abeeko ky'ayanukula. No, I need to look at the advisory because I haven't looked at the advisory. I can't respond without looking at it. If I could get the advisory, then I would be in a position to respond accordingly. Abateeberezebwa okuba abazigwa b'emmundu balumbye ekizimbe ekimu ekisuza Abasomaliya Emmengo mu ggombolola y'e Lubaga mu kiro ekikeesezza olwaleero baseeko Omusomaliya omu n'omulala n'addusibwa mu ddwaliro ng'ataawa. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'alina ebikira ku bino. Abatuuze ku kyalo ekisingire ekisangibwa wano e Namirembe Bakuli mu ggombolola y'e Lubaga bakeeredde mu ntiisa olw'obulumbaganyi obwakoleddwa mu kiro ekikeesezza olunaku lwaleero ku ssaawa nga 7 ez'ekiro abalumbaganyi ab'emmundu be balumbye bannansi b'eggwanga erya Somalia era bakubye abantu 2 amasasi, omu balimukubye mu mukono ate omulala ku mutwe, omu akiridde kalannamu ate omulala ali mu kufuna obujjanjabi obw'amaanyi. Tukitegeddeko nti obulumbaganyi buno bujjidde mu kiseera nga waakayita sabbiiti emu ng'ekitundu kyennyini ekyakisingiri wano mu ggombolola ey'e Lubaga sabbiiti eyo kyalumbibwa abazigu ab'ebijambiya ne banyagulula amaduuka agawerako nga bateeka ebijambiya ku bulago bw'abantu olwo ne banyagulula. Era okusinziira ku bamu ku bakulembeze betusanze mu kitundu kino batubuulidde nti poliisi erina okubayambako kubanga obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kitundu kino naddala obudde obw'ekiro. Nze kansala Kamya Di Clark ankiikirira omuluka gw'e Namirembe. Tulina enjega egudde wano mu kisingiri, ebijambiya bifuuse ebijambiya.
bayingira muzeeyi Bbule ne bamuteekako ejjambya ne batwala buli kimu, ne bayingira muzeeyi Kabanda n'akadduuka kali awo. Kati ekiro bazze n'agayinja ne bakuba omusumaali era mufu. So kati kyetumanyi kyakukola ffe tusaba gavumenti ezzeewo poliisi yaffe eno yali ku Butikkiro. Ti poliisi yaliwo mu kitundu nga bino tetubisanga ne bukyevaawo oba ebijambya byeyongedde, so batuyambe ffe abatuuze tuli ku bunkenke, okufa kulinga kufa. Mu kiseera kino amagye ne poliisi bireeteddwa mu kyalo kino ate okuzuula amasasi kubanga bazuddeyo ebisosonkole bazuule amasasi gano gavudde mu mmundu ki n'obulumbaganyi bwakoleddwa butya, kubanga abasomaali bano bagamba nti abazigu babuuse kisaakaate ekyebweru ne bayingira munda, olwo ne batandika okukubagana ne bannansi b'eggwanga erya Somalia. Kigambibwa nti babadde bazze kunyagulula naye oluvannyuma lw'okutta omuntu tebalina kye batutte. Ku lwa 88 akutonyaze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja, nze Munabudde Lukenge Sherifu wano mu Kisingiri mu ggombolola y'e Lubaga mu kibuga Kampala. Minisita ow'ensonga ez'obwa Pulezidenti Mire Babalanda anenyezza nnyo bannayuganda bagamba nti batadde ebyobufuzi mu bulwadde bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa, naddala abo abagamba nti omukulembeze w'ensi eno Uganda nti si mulwadde. Bannayuganda abatali bamu omuli ne bannabyabufuzi gamba ng'omuloodi meya w'ekibuga Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago bazze bawulirwa mu bigambo byabwe nga ebitegeeza ebigambo byabwe ebyo bye boogera biringa ebyagala okulaga nti obulwadde obw'omukulu bwandibaamu ebyobufuzi. Omwami Yoweri Kaguta Museveni yekka yalina COVID kati mu Uganda. Batugamba ennaku ezo ne balangirira nti COVID aweddewo mu Uganda. Research yennyini yalangirira n'agamba COVID aweddewo mu Uganda. Ate mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde asinga okumutya nga omulaba n'ebifaananyi bye baleeta ng'asisinkanya abantu mu State House. Batuula mayiro namba ne babeera ku mboozi endagirize ono n'oli ne bwatuula na mukyala we Janet banyumya ali eno n'ali eri, ne olaba ebifaananyi bye baleeta ng'ali eno bo bali eri, talina gwabadde asisinkana. Tebayinza kutumatiza oyo nkubuulira bya bufuzi mwami Yoweri Kaguta byalimu, etteeka lya bisiyaga limutudde mu kifuba n'alemye okuyimirira ku magulu g'abiri, abazungu bamutadde Kazito naye n'ali eno oyo Katemba gwe baliko. Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni Sabbiiti ewedde yeerangirira nti yali azuuliddwamu ekirwadde ekya lumiimamawuggwe era n'agamba nti agenze mu kweyawula obutasiiga balala. Minisita Mire Babalanda agambye nti ensonga z'obulwadde tezeetaagamu byabufuzi yadde n'akatono, nti bannayuganda bandikwatiddwa ku nsonga eno ne basabira Pulezidenti awone mu bwangu okusinga okwogera n'okuteeka ebyobufuzi mu bulwadde bwe. Minisita Babalanda Mire agambye nti yadde nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenda asuuka ekirwadde kino ekya lumiimamawuggwe naye nti kyakumutwalirayo Sabbiiti endala nnamba okuwonera ddala obulungi. Akati ekintu eky'obulwadde tebakisaagiramu. Kati ye yatuyamba n'agamba eggwanga nti bannange siri bulungi. Ffe tukimanyi nti omuzira waffe tumusabira ajja kutereera naye ng'akyali mu isolation. Ye muzira waffe ku COVID mujjukira bulungi nnyo. Ne mu bulamu bwaffe akyali muzira. Ne mu kabineti teyalabye. Katumusabire atereere ajja kudda atuweere. Kitonde nnyo wiikisi 2 ng'oli mu isolation. Mwe mufenna tukimanyi amateeka g'ekisawo bwe gagamba. Naye omuntu bw'aba n'endowooza ye ng'omuntu ekyo kiba kya ndowooza yengaye. Naye kakati ffe tukimanyi nti mulwadde era gyali ali mu isolation nga bw'afuna treatment. Olunaku lw'enkya ku Lwokusatu olunaku lw'enkya ku Lwokusatu embalirira y'ensi eno Uganda lwerina okusomwa ng'okwogera kwa Minisita Babalanda kutegeeza nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alabika nga atagenda kwetaba mu kusoma mbalirira eyo. Omumyuka wa Pulezidenti Meeja Jessica Alupo nga ye nnamba 2 wa Uganda yasuubira okusoma embalirira eno okusinziira ku mateeka kye gagamba. Ssemateeka wa Uganda obuyinza obwa Minisita w'ebyensimbi abuteeka mu mikono egya Pulezidenti nga yabugabanyizaako ku oyo gw'aba alonze nga Minisita w'ebyensimbi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannyo okulwala, okunyenyeera n'okuvaamu olusaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne
Spice ntangawizi tea, amajani kawomera, nantamegwa. Goteka ku chai buli omu n'akwesimisa. Saako nice curry powder akanza alikolya n'okuba ennoga ne wennuguna. Byakakasibwa UNBS. Omuntu yenna abbiddwako ekintu kye okuva ku bawola ensimbi eziyitibwa ez'embaata asobola okwekubira enduulu mu kkooti n'ayambibwa nga munnamateeka Abdunulu Kinene bw'annyonnyola. Mu 2016 gavumenti n'ereeta etteeka eppya lye bayita Tier 4 Financial Institutions and Money Lenders Act 2016. Etteeka eryo lirimu ebifuga bamanerenda bonna. Mu bufunze manerenda alina okuba ne layisinsi. Bamanerenda ab'ennaku zino abamu babbanya amataka g'abantu baddukayo ne bajja bakola endagaano ezo nti ntunze naye nga amazima alina kukola nti manerenda akuwoze. Era singa omuntu abbibwako ettaka lye mu lukujjukujju nga manerenda yalibbye, omuntu oyo asobola okwekubira enduulu mu kkooti za Uganda oba mu kkooti eza ssemateeka ne bamuwa ettaka lye. Poliisi mu disitulikiti y'e Namisindwa etandise okunoonyereza ku bakozi mu gavumenti abalowoozebwa nti bali mu kkobaane ku bubbi obw'ensimbi nga bakolagana n'abaweereza mu minisitule y'ebyenjigiriza. Omusajja Prosper Wambali atemera mu myaka egy'obukulu 30 yakwatiddwa nga yazuuliddwa nga abadde afuna ssente eza gavumenti mu bubba nga yeeyita omusomesa ku ssomero lya Bulucheke Secondary erisangibwa mu disitulikiti y'e Namisindwa. Kizuuse nti omusajja ono atawena yatwala ebbaluwa enjingirire ku ssomero lino nga zaali ziraga nti zivudde mu minisitule y'ebyenjigiriza naye nga tekyali kituufu era abadde asasulwa omusaala okumala omwaka mulamba n'okusingawo kyokka nga tabangako omusomesa. Laadiyo Kyabasa ensajja ekitegeddeko nti omusajja ono okukwatibwa abadde yakafuna omusaala gwa bukadde bw'ensimbi za Uganda 40 kyokka waliwo amawulire amalala agagamba nti yandibanga alina banne abalala bw'abadde bakola emivuyo gino. Sekamwa wa poliisi mu Bendobende lya Erigon Rogers Toitika agambye nti omusajja ono yandibanga aliko abanene mu minisitule y'ebyenjigiriza bazze yeekobaana nabo okunyaga ensimbi za gavumenti era nga bino byonna waakubinnyonnyola. Tukyagenda maaso okunoonya olw'okuba kino ekikolwa ono Prosper tumusuubira okubeera abantu bangi tuteebereza n'okubeera nti waliwo bakungu mu local government y'e Namisindwa abateebeza okubeera nti benyigira mu kuzza omusango guno olw'okubanga omuntu tasobola kuleeta n'apresentinga papers ezo enjingirire n'asigala ng'afuna omusaala kutuusa mu August ng'afuna omusaala gwa arts teacher ate kati okutuusa mu gw'omunaana ate n'atandika okufuna omusaala gwa science teacher oluvannyuma lwe baafuna increment eno. So ezo zonna investigations tukyagenda maaso okulaba nga tuzikolako yadde nga twamututte n'abalala tugenda maaso okunoonyereza tulabe nti babeekobaana nabo bakwatibwa bateekebwe ku fayiro era nabo batwalibwe mu kkomera. Nga laadiyo ya Kabaka Kyabasa kavumbeeza mikutu eyolekedde okuweza emyaka 27 ng'eri ku mayengo g'ebyempuliziganya ebuukula, bannabyabufuzi bongera okweyanza maaso moojo olw'okulengerera ewala n'atandikawo leediyo ye eno ng'etadde ettaffaali ddene ennyo ku nkulaakulana y'ensi eno n'efuukira ddala nnantagambwa kabinga ekkuba eriva mu ffumbiro. Laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga yagenda ku mpewo nga 22 ogw'omukaaga 1996 era lyali ssanyu jjereere wonna mu Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda yonna okutwalira wamu ng'Obuganda bufunye eddoboozi. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja Mukasa atenderezza nnyo laadiyo Kyabasa Sserubwatuka olw'okutumbula enkulaakulana n'agamba nti nabo nga bannabyabufuzi laadiyo Buganda yebazimbye era yebafudde kye bali awatali kudda mu byanaalemu ebbuzi okutuga nti lintunuulidde. Florence Namayanja Mukasa kinogaanyizza nti lyali ddoboozi lya nnyinimu Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Ng'ayita ku laadiyo y'eno Kyabasa ensunsuzi eryavaako ekibuga Masaka okusummusibwa bwe kyali nga kifissiddwa mu nteekateeka ya gavumenti ey'okusummusa ebibuga okubituusa ku mutendera ogwa site.
Ensonga endala enkulu ennyo nti Masaka bwe yali esigalidde mu bibuga ebyasuumusibwa, eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lyavaayo nga liwulikika nnyo ku CBS, era nakati ekibuga Masaka kibuga kya Ssaabasajja, kubanga singa teyavaayo na ddoboozi ddene Masaka yali esigalidde. Nsonga lwaki ffe ab'e Masaka twenyumiririza nnyo mu Kabaka waffe, kubanga ensonga ezitukwatako ng'abantu azoogera, ate CBS neeyongera ku ddoboozi eryo nga liwulirwa buli muntu, buli nsonda waali. Nze CBS ng'omuntu ennyambye nnyo, kubanga okuva nga ndi kansala nembeera meeya nembeera mu paalamenti mbadde njirangirako, nkolerako amawulire, ate ne information tugifuna okuva mu programs ez'enjawulo n'amawulire ag'enjawulo. Nyambiddwa nnyo CBS, baweereza amawulire ago gennyini agasaanidde. Ng'eggwanga likyakungubagira abadde munnakatembe era munnabitone ow'erinnya omulongo Paulo Katolubwama Ssaabwe olwaleero mu butongole lwatwalibwa enkozi mu disitulikiti ey'Empigi gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya ku Lwokusatu. Omubuze Katolubwama Paulo Ssaabwe yasuuziddwa mu National Theatre mu kiro ekikeesezza olwaleero nga bannakatemba, bannabyafuzi, abayimbi n'abantu bonna bakungubaga n'okujjukira ebirungi byakoledde ekisaawe kya Katemba ne Uganda yonna okutwalira awamu. Okusinziira ku batesitesi, omulambo gwa Paulo Katolubwama Ssaabwe basuubira okuguyisaako mu kibuga Kampala nga tegunnatwalibwa nkozi gye gugenda okuziikibwa. Omu ku bali ku lukiiko olutesitesi ng'era awangadde nnyo n'omulongo Kato Paulo Lubwama nga yakulira ebiweerezebwa ku mpewo eza laadiyo ya Kabaka Kyabasa Ensajja Haji Abe Mukiibi Nkaaga ayogedde ku nteekateeka zino ez'okuwerekera Kato Lubwama. Soko kwebaza abantu ababadde naffe mu ntegeka yonna ey'okwerekera omulongo okuviira ddala emutundu ennaku zonna zitubaddeyo n'ababadde ku National Theatre. John, njagala obeebaza bonna, gavumenti, Obwakabaka, MPs, aba National Theatre, aba artist bonna. Olwaleero tugenda nkozi mulongo tujja muziika olunaku olw'enkya ku Lwokusatu. Neera twasabye batuwe clearance tulabe nga mulongo tumuyisa mu kibuga kyokka tugenda enkozi. Abanajja enkozi kasita otuuka ku university wennyini enkozi era ojja tulaba okuba ebijja biri mabigaabo. Nembeegalidde bavuge mpola, tawe olugendo olupime okwewala obubenje, abantu bavuge mpola. Tokyabiraka yabwe totuuka ku Katonga mabiga wa university w'enkozi okituuka. Omulongo Paulo Katolubwama nga yali muweereza ku laadiyo ya Kabaka Kyabasa eno okumala emyaka mingi yabuuse sabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa ekirwadde ky'omutima okumala emyaka egiwerako. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Ali Kangume annyonnyola ebireeta obulwadde obwa pulesa. Olumu amadagala gamu getumira nanga twete okubeera nga tufuna entunuusinga nnyingi. Kati nga okukola exercise, buli muntu amala okukola exercise entunuusi zibeera waggulu. Okweraliikirira, okuba n'ebirowoozo, balo banywa kofi naye alinyisa entunuusi. Tetufa tutumukiza mu baana bato. Entunuusi kitegeeza okubeera omutima gwanga ogureesinga ku ndwadde ezimu ng'okuba nga tolina musaayi, okuba nga olwadde omutima, nga sukaali zo ziri wansi. Ebigambo bya Kabaka eby'enkizo era nga bya nsonga bikutuusibwako Rena Herbal Mouthwash, eddagala erijjanjaba endwadde z'amannyo n'akamwa akawunya, ne Shak Organic Cold and Flu Syrup erijjanjaba ekifuba, ssennyiga ate nga lyakakasibwa National Drug Authority. Lisanga mu pharmacy ne supermarket zonna. Gw'omusuubuzi genda ku Calm Care Pharmacy, Wilson Street, ne ku Dam Traders mu Kikuubo. Tusinga kulumba baana bazungu, abaana bato, amabujje, era ekiseera ekisinga abaana bafa. Kyetuba tukubiriza abavubuka abalina enteekateeka ez'okukwasa oba okufumbirwa nti musooke mugende
Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanira, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice, nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'emipiira 8 mu bisaawe eby'enjawulo era nga gino gyakusirisizaawo ku mutendera gwa ttiimu 32. Ebika byonna ku mutendera guno bigenda kuba birwana okwesogga omutendera oguddako ogw'ebibinja ogwa ttiimu 16. Olwaleero ku kisaawe ekyakabaka kyabaggwe Wakiso, bazzukulu ba Kitanda abeddira enjaza bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Muyinga ab'omusu ku ssaawa 7 ez'emisana, ate ku ssaawa 10 ez'olweggulo bazzukulu ba Kidimba ab'Enkerebwe, Bazuuzumbe ne bazzukulu ba Ssebukko mu Kibindu gw'ab'Olugave. Ku kisaawe ekya Buddo Secondary, bazzukulu b'Amawesa n'Abaŋŋaali bagenda kuzannya ne bazzukulu ba Katongole Mugatta ab'Ente ku ssaawa 7 ez'emisana, ate ku ssaawa 10 ez'olweggulo bazzukulu ba Keeya Muleme Muteesaasira ab'Engo battunke ne bazzukulu ba Nankere Kiwutta Kyasooka ab'Emmamba Kakoboza. Mu kisaawe Wankulukuku, bazzukulu ba Kabazzi ab'Akasimba bagenda kuzuuzumba ne bazzukulu ba Kalibbala ab'Enseenene ku ssaawa 7 ez'emisana, ate ku ssaawa 10 ez'olweggulo bazzukulu ba Kajjabuwongo abannamuŋŋoona bazanye ne bazzukulu ba Kyoto Kiwutta Makumbi Kayiira Gaajuula ab'Embogo. Mu kisaawe ekya Kawanda Secondary, bazzukulu ba Kannyana ab'Engabye Ennyunga bagenda kuttunka ne bazzukulu b'Amaziga ab'Empindi ku ssaawa 7, ate ku ssaawa 10 ez'olweggulo bazzukulu ba Nakirembeka ab'Omutima Omusagi baatike ne bazzukulu ba Ndiira mu Birugabunga ab'Emmamba. Emipiira emirala ku mutendera guno gigenda kuzannyibwa olunaku olw'enkya ku Lwokusatu. Nnyini ntebe w'olukiiko oluteekateeka empaka z'ebika by'Abaganda, Katambala Haji Magala Sulaimaani akunze abazzukulu bagende mu bungi ku bisaawe bawagire ebika byabwe nga bisamba, ate n'okubikwatirako mu nsonga z'obuvujjirizi bw'ensimbi. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Ku mutala oguddiridde Bukolwa, abantu ba Muyinda kwe beewaanira ti omukazi Nakalembeka tumubali akuddeko, era okuva olwo omutala ogwo gwatandika okuyitibwa Buliyake na guno gujwa. Omugole Nakalembeka n'abantu be abali bakyasigaddewo bwe baava ku Buliyake ne balinnya omutala oguddako, nga ku mutala guno baatuukayo mu Ttuntu, bwe kityo omutala ogwo ne gutuumibwa Kituntu, erinnya eriguyitibwa na buli kati. Nga tugenda mu gebweru, sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited, abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe, ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde, ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2023. Bwe lwali bwe luti mu 2015 gy'emyaka 8 egyakayita, eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi yabaka akabayiro n'akulubuutira eyali mukama we Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebbaluwa ng'amutegeeza nti yali amaliridde avuganye ku bwa ssentebe obw'ekibiina ky'NRM n'okukwatira ekibiina ekyo bbendera mu kulonda okwali kujja. Emyezi gyali gyakayita 9 nga Pulezidenti Yoweri Museveni agobye Mbabazi ku bwa Ssaabaminisita, oluvannyuma n'obwa Ssaabawandiisi wa NRM ne bumuva mu ngalo ng'ebigambo byawulirwa nti tagali yava ku bakulu okukitegeera nti Mbabazi yali yeegwanyiza obwa Pulezidenti bwa Uganda. Amama Mbabazi mu bbaluwa ye yajjukiza Muzeeyi Yoweri Museveni Uganda nti gye baali bagijje, n'amutegeeza nti okulonda okwali kubindabinda nti terwali lutalo wabula okuyaayaana okw'Abannayuganda bafune obukulembeze obujja obutuukana n'ebisoomoozo eby'omulembe guno ebiriwo, era abanaalwanyisa obulabbayi n'obukenuzi nti ate bateeke ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 07509880 ng'era bali wamu ne Chiko Muchuuzi Mix. Tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olw'akawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba akatogo. Chiko Muchuuzi Mix mufuule etteeka. Omulamuzi wa kooti ey'okuntikko e Canada Russell Brown alekulidde obukulu buno wakati mu kumunoonyerezaako okugenda mu maaso ku nneeyisa ye eweebuula essiga eddamuzi nga yeeziringitanyanga ejjembe ly'enkoko eryalekerera omutwe ne limera ku magulu. Abakwatibwako ensonga balumiriza omulamuzi Russell Brown okunywa n'agangayira mu ngeri eweebula obulamuzi bwe ng'ali mu kiwummuliro ekimu mu Arizona nga teyakoma okwo wabula yagezaako n'okutigaatiga omukyala naye eyali azze okwewummuzaamu mu kifo ekyo. Omuvubuka agambibwa nti eyali azze n'omukyalo ono wakati mu kudigidamu ku lunaku olwo. Ensonda zigamba nti omulamuzi oluvannyuma lw'okugangayira n'agezaako okutigaatiga mukwano gwe ono, omuvubuka ono yakkakkana ku mulamuzi n'amuwujja ebikonde okumulabula kye yali akola akikomye. Omulamuzi Russell Brown bamulumiriza nti effujjo lino yalikola ku ntandikwa y'omwaka guno ng'amaze okukongojja omumbejja Namaalwanga abadde anoonyerezebwako okuva ku olwo olw'okudda mu kwejinga ng'omukazi afumbye gonja abiriridde. Ensonda zigamba nti omulamuzi ono eyeegaana bino byonna bye bamulumiriza abadde mu luwummulo okuviira ddala mu mwezi ogwokubiri nga kaakano okulekulira kwe kulabika nga kukomekkerezza okubuuliriza okwa Ssaabalamuzi owa Canada ku nneeyisa y'omulamuzi we ono. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bakizudde nti ebinyonyi kye kimu ku bitonde by'ensi eno ebijoogebwa ennyo omukwano ng'ebinyonyi ebyo temubiraba okwekaza omukwano nga gwabijooze bitandika n'okwogerera mu nnimi nga bwe byeyimbyayimbya. Abayivu abasomesa be baatumanga ebibala eby'okuteeka ku science table nga basoma. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Emory University Georgia mu America ne balondoola ebinyonyi eby'enjawulo omuli n'obusanke ku nguvu nakinsige n'endegeya. Bakagezi munnyo bakizudde nti ebinyonyi ebisinga ebiyimba ekisinga okubiyimbisa guba mukwano nga gubitembye ejjoba nga byonna n'amaloboozi bituuka n'okugakkakkanya nga bikooka ng'ebisinga birina mu bungi ekirungo mwoleka mukwano ekya oxytocin. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omugezi ddala Natalie Prigermu agambye nti ebinyonyi ebiwanga bimanyi n'okukusula ennyimba gamba nga abantu bwe bakusula katugeze ez'abasudde ne kafeero bisobole okuziyimbiramu ebinyonyi ebisenyi oba ebikazi mu biseera byabyo ebituufu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Amerika ng'eyita mu kitebe kyayo ekyakuna erabudde bannansi ba Amerika abasuubira okujja mu Uganda n'abo abali mu Uganda nti babeere beegendereza nnyo olw'obumenyi bw'amateeka n'obukyankalamu nti ebyeyongedde mu Uganda era n'ejjukiza Abamerika bano nti Uganda yateeka n'omukono ku tteeka eriwera omukwano gw'ebikukujju omuli n'ebibonerezo ng'okubasiba amayisa n'okuwanikibwa ku kalabba nti kale babeere beegendereza nnyo bwe baba baakujja wano mu Uganda. Abateeberezebwa okuba abazigwa b'emmundu balumbye ekizimbe ekimu ekisuza Abasomaali. Emmengo mu ggombolola y'Erubaga mu kire kikeesezza olunaku olwaleero basseeko Omusomaali omu omulala addusiddwa mu ddwaliro ng'ataawa. Minisita ow'ensonga z'obwa Pulezidenti Mire Babalanda anenyezza nnyo bannayuganda abatadde byayise ebyobufuzi mu bulwadde obwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa naddala nti abo abagamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti si mulwadde nga bagamba nti obulwadde bwe bulimu ebyobufuzi. Omulamuzi wa kooti ey'okuntikko e Canada Russell Brown alekulidde obukulu buno wakati mu kumunoonyerezaako okugenda mu maaso ku nneeyisa ye egambibwa nti eweebuula essiga eddamuzi nga bagamba nti ku ntandikwa y'omwaka guno yasinziira mu kiwummuliro ekimu n'anywa omwenge n'agangayira n'atandika okutigaatiga omukazi eyali azze ne mukwano gwe era nti mukwano gwe yalabanga omulamuzi yeeyisa mu ngeri etali ya buntu n'alyoka ava mu ntebe n'amuviira mu ngumi enzibu ennyo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.